Nabadde Jamaica. I've been in Jamaica. Nensoma ku mawulire. And I read the news. Nga bagamba. And they were saying. Ndi Bobi Wine tugendamu obukuumirwa mpaka. That Bobi Wine will be given security by force. Oba ayagala oba tayagala. Whether he wants it or not. Ngambala bano bana abadaawa. I said, look at these idiots. Nemagamba mwagala kumpa bukumi bwe bumunga bwe mwawo omugenzi Abiriga. I said, do you guys want to give me the same security I gave to Abiriga? Mwagala kumpa bukumi bwe bumunga bwe mwawo omugenzi Kirumira. You want to give me the same security I gave to Kirumira? Mwagala kumpa security nga gye mwawa Joan Kagezi. You want to give the same security as one you gave to Joan Kagezi? Mwampa dda security eyo netandika okola omulimu netandikira ku Yasini Kauma. You friend, did you give me that protection which and started with Yasini Kauma? Tuli mu ggwanga nga batta abantu buli lunaku nga tebalina nawe baziyinza kusonga nti ono eyabasoboni yeyabasse. We are in a country where people are killed and nobody knows who killed them. So ne mu kino nakyo tetukyayagala nnyo kifaananyi kiri ekyokubeera nti buli kaseera tulina okunyoolagana okwo. Tujja kukwata tukuzze mu maka go tulekeeyo okakkane ate oveeyo ate n'olulala bwe tutyo, naye nga biri ebikolwa eby'effujjo by'obadde ogezaako okutwala mu kibuga ekirala tuba tubiziyizizza ate n'okomawo nabyo. Ekirala kyekyokuba nti ebigambibwa nti abeetegese okwesimbawo ku ddaala ly'obwa pulezidenti abaagala okugenda okwebuuza okuba nti abamu baavuddeyo nti kikafuuwe tebagenda kweyanjula oba kwanjula nteekateeka zaabwe mu maaso ga poliisi. Ekyo si kiragiro kyaffe, kiragiro ky'abategesi ab'ebyokulonda mu ggwanga abalaga nti okwebuuza kitwaliramu abantu ab'enjawulo n'ekifo, so ekifo kirina okuba nga kiyooteddwa bulungi mu ngeri y'ebyokwerinda nga tewali bulabe bwonna nti obusobola okutaataaganya enteeseganya zino. Naye bannabyabufuzi abagezaako okukozesa eryanyi oba okunyooma poliisi bo bagende mu maaso nti baba bakikola okusobola okulaga eggwanga nti poliisi yeri mu nsobi. Muyina minisita. You have a minister. Muyina minisita yeka omukyala asobola okubira pulezidenti the only female minister who can call the president. Ne beejubisiza ku simu mu maaso g'ensi yonna ku TV. And they do that on the phone in the presence of everyone. Naye ali mu kaaba kati nti baagala mutta. But she's also crying that they want to kill her. Abaffe nga sinawulira minisita bagamba nti bagenda muwa security. I've not heard them say that they are going to give this minister more security. Kale nno mubagambe beebereremu. Therefore tell them to be there for themselves. Nsobola okwebereramu. I can be there for myself. Era bwe baba ne kye baagala okunkola kyonna. And if they want to do anything to me, nze ndi mweteefuteefu. I am ready. Naye nabo bakimanyi bulungi nnyo. But they also know it very well. Nti temutudde. That you guys are not seated and you are not keeping quiet. Era njagala okozesa guno omukisa baganda bange bagamba eyo yonna gye muli. And let me tell you, mwekolemu omulimu. Let me tell you, do something. Tolina nze Kyagulanyi kujja kuwa buyinza obwo obulina. Do not wait for Kyagulanyi to come and give you authority. You have that power. Abantu bakulinako obuyinza okutunulira amaaso abiri n'okukuba mu ttooki. That for public safety and public security, the police needs to be informed. You see, undermining these processes is just probably one way of people playing politics with police action. Because they know very well that sometimes their programs are not well laid out, poorly planned probably, so these engaging battles can bring them political mileage more than having a holistic arrangement. But we want to challenge them. There are those politicians who are going about their activities, like the Alliance for National Transformation. You don't hear anything they are going about with their consultations. And so I don't see reason as to why these other political actors should really come out and flout the EC guidelines that we are given.
We do have, like we indicated, our territorial commanders are more than prepared to ensure that they use all forms of minimum but necessary measures, law enforcement measures to counter all those who will come out and to flout the EC guidelines and go ahead with the illegal processions, demonstrations, and